kaga Uganda National Musicians Federation. Olunaku olw'ejjo twabadde awo mu kiro ne tufuna amawulire fenna kyendowooza nti gatusanyusiza nti Eddie Kenzo ne ttiimu ye yabadde emitinze President Museveni. Mu bintu ebimu ebyavuddeyo mwabaddemu okuba nti President wa Federation Eddie Kenzo yabadde alondeddwa nga Presidential Advisor agenda okuwabula President Senior Presidential Advisor agenda okuwabula President mu bintu byonna ebyaba creatives ndowooza tumanye ebigenda mu abayimbi abanakazanyinkirizi abawandiisi n'abantu abalala abangi ennyo. Ekituleese wano omukulu omulondo omupya Senior Presidential Advisor atunnyonnyole kiki buvunaanyizibwa ki bwe yeetissemu mweno doketi empya gye yafunye n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tulina okusuubira. So wanaamala okutubuulirako tujja kufunayo ne ku bibuuzo okuva mu ffe abali wano then olumala tulabe ki ekinaaba. Sebo Senior Presidential Advisor tekitawo nawe sembera. Amina neyanza asooka okubakulisaayo okuliko yonna gye muvuddeyo waka n'okubeebaza omulimu gwe mukola kuba nti nno mutuweereza nga bannamawulire. Mulimu mulungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Appointment yange one nga sinabagendayo okunyonyola kansooke nebaza omukulembeze w'eggwanga Excellency Kaguta Museveni okubanga akozesa amagezi mangi nnyo okugabaninga eggwanga lino. Lwa nsonga otunuulira abantu ebiseera ebisinga bwe batunuulira naddala ffe abantu abavudde mu ghetto tebatulabamu nnyo nsa, tebatubalamu magezi mangi, tebalowooza nti ffennaffe tusobola okugattako mu kiraasi ez'enjawulo. Batulowooleza wansi eyo kukola mirimu gya wansi, naye no waggulu bwe tujjayo ate batwewuunya nnyo, kintu kye sirowooza nti no kituufu. Naye ate neebaza nnyo Katonda amagezi ge wa Pulezidenti Kaguta Museveni okuba nti yasobola identifyinga talents ez'enjawulo n'abeera nga ate asipiikingayo okulaba nga bamuyambako okutambuza emirimu gy'eggwanga ffenna wamu atasasoddemu. Mwebaza nnyo, neebaza nnyo appointment Excellency the President. Neyanza and I promise to really do what I can for better. Honestly, my appointment means a lot. One, ewa omuvuka yenna ali eyo essuubi nti mu nsi eno bisoboka, buli kimu kisoboka naddala singa oba weekutte bulungi n'otambulira empisa, n'otambulira mu kukola ennyo ate ng'okola mu butuufu, kubanga at the end of the day life is what you make it. Otunulira jjana yange engeri gye nzija ntambulamu bintu bingi nnyo bye neewala, naye finally it has paid off. For example, bantu bangi nnyo abeewuunya how can a musician end up marrying a minister, naye bo beerabira nti nze ebintu bingi bye neerekereza okukozesa drugs, neerekereza okunywa omwenge, neerekereza ovuma abantu, neerekereza okwegulumiza, neeseetambuliza waggulu, nembeera open to learn kubanga nze background yange ebadde yakuyigira ku street olw'obusobozi bwe saafuna mu ntandikwa, but nentambula mpaka nenzija nga njiga until I can at least convince someone ayafuna background ze saafuna okulaba nga tuli ku level emu ebyentegeero. I have put in a lot, neerekereza ebintu bingi okusobola okuba nga natuuka ku level where omuntu ali ku level eyowaggulu asobola okundaba mu sensi. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde naye batunuleyo naye batunule n'engeri gye ntambudde okuva wentudde, then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okuwa essuubi omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala, no, naawe osobola, kubanga n'abo bonna abaatuukako ebyo batuuseeko balina emitendera mwe baayita. Oba weekutte bulungi n'okola ebintu byo bulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu era otuuka ekiseera n'olabika, because
As I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeeyo ne balaba era ne banootinga wano wentuuse kuba omukulembeze w'eggwanga yandibadde kyanteekamu bwesigina senga saavaayo kuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisaawo ffekka, obeera oyimba ennyimba zo nga ggwe n'otuuka gy'otuuse n'ofuuka munene era ne kiba nga kimala kuba osobola okwebezaawo. Naye bw'ofiisaayo akadde n'oteeka engule z'oku ttaka n'oddayo ku ground ate n'okimanya ku banno ne bakuŋŋaanya ne mwekolamu omulimu ne mwekolamu obukulembeze for the betterment of each and everyone, most especially eggwanga lyonna inclusive. Kuba ebiseera ebisinga groups, associations, what zibadde zibeesinga nnyo to Kampala and some few places. But me, when I came in, I made sure that at least we include each and everyone because we are all Ugandans and we deserve the same benefits. Nengatta bannange kati ndowooza president ekyo naye kyamukwatako n'agamba muntu kyona asobola okuvaayo neyerekereza ebibye n'akwatagana ne banne basobole okulaakulanya. I think it's one of those, and I'm so grateful that at least today someone from nothing I can be a president to the whole music industry and still a senior presidential advisor on creatives, which is wide and it is big. Finally, creatives at least have a docket. They have at least a window okusobola okutuusiza information yaffe bweyina okutuuka because they have been neglected for a long time. Tubadde tetufiibwako, abantu bayiye ebiyiye byabwe. There is no copyright law, there is no any arrangement, there is no any support, no budget. We are not included in the budget, yet we are very big contributors on the GDP. Kubanga bw'otunula olabanga ffe we are third after agriculture, construction, our creative industry. See that kubanga we employ many people. We are in top 3, and then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, abantu banywa bazibu. We support telecoms with data and what, music. Akola ekintu kinene nnyo for people to download data and stuff, CRPTs and all and so on. So we are very big contributors, but we are not cared for. Olwale bwe mutunula ne mulaba abaana bakola movies abo, omuntu okushootinga movie, it takes a long time. Kitwala obudde bunene, abaana babeera mu field eyo for a long time. Najja naye nga talina nawe agenda atunda movie, tewali nteekateeka zonna nti bw'amala ogiteekako agenda kufuna, ate alina okweyiya ennyo. Kale n'olabanga abantu abalina ebiyiiye byabwe, ba composers, abantu abali mu poetry, abantu abawandiika, abantu abakola gundi ez'enjawulo, olaba nti waliwo awo obutali bwenkanya. Naye this time around I think tusobola okwegatta ne bannange bonna abali eyo nakati ne tugatharinga information, tukola tufuna documents nsobola okuba nga tusubmitting where it is supposed to go, and then we follow up. So I call upon all my fellow creatives, wherever you are, please mujje kati tufunye kawindo tusobola okubira omulanga, tusobola okuba nga ate ensonga zaffe tuzituusa we zirina okutuuka mu mangu era tuwulirwe, kubanga ebbanga libadde ddene ng'abantu mukola emirimu gyammwe naye nga tegikola ki, tegifiibwako. You cannot believe in 2024 omuyimbi akyalina okusoboka okuva eyo aggulu ajja mixing or mastering in Uganda, I mean in Kampala. Omuntu abata we mu region eyo teri studios nnungi naye nga tene waliyo abayiiya bangi, teriyo cameras nnungi naye nga eriyo abantu bangi, teriyo bintu bingi, teriyo studio nga bwe mbaga studios, bintu bingi ebitali mu regions ezo. Ate nga ne wane e Kampala still we are still lacking a lot. Abantu skilling centers, talent skilling centers, okuyigiriza abantu ebintu bingi. Omuntu ng'ali talented bw'obanga omuyigiriza nti okola ki, n'okimuyigiriza kubanga muto, n'omuyigiriza bw'ofuna popularity. How do you handle popularity? Financial literacy. How do you handle fame? How do you handle stress? How do you handle pressure? How do you handle
ebyo byonna byetaaga okuyigiriza abantu baffe tusobole okuba nga tetufuna buzibu bw'abantu bagenda lwanira mu mabaala kwekuba masasi kweyasa mitwe tusobole okuba nga ate tunaffe tutuukako ng'ezo ensi endala bwezikola ki bwe ziri oba okitegeera. Nebaza nnyo pulezidenti okuba nga yantaddemu obwesige nebaza nnyo bannange bonna abali abakkiriza mu unity abakkiriza nti we can't go nowhere without structures. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temulina structures. Individualism tekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bamitinga pulezidenti ne bamuwaayo akabaasa ate omulala ye n'atafuna ono n'abeera nga ali favored ate omulala atali favored. Kati it is time we pass through structures so that we can all benefit. Like for example, Oweekitiibwa President akkirizibwa okusiima omuti enagwa abaasiima tewali buzibu, we can always do, but it's always better nga abantu tubamanyiziza nti there is a circle where you can go and borrow and then bring okomyewo ng'omaze okwekulaakulanya. It's better than okuba nga abantu basuubira free money. It's better. Naye bw'omanya nti sente ozeewoze ogenda zikozesa ng'olina ka pressure kozizza through that ojja kulabanga n'okuzaala zizadde. Naye buli bakuweeza obwereere n'ozitwala n'ozikozesa era zijja kuggwawo ddeyo olinde ez'obwereere. Ekyo ekintu kitukonya ate tekiri sustainable. So nebaza president okuba nti kati atandise okulaba nga creative industry agiteekamu amaanyi agagisaana, agiteekamu obusobozi, agiteekamu effort okulaba nti akola nayo atusembeza on table. Kati essaawa yeeno nsaba bannange bonna abali eyo bansupportinge, bampe support, baleete ebirowoozo byabwe, baleete buli omu bajje tukolere wamu, bampabule nange nsobole okuba nga ebirowoozo byentwala eri si byange nzekka kinnoomu wabula bya ffenna okutwaliza wamu so that we all benefit. Thank you so much.